Kale, okay. Producer wange antwala speed tanzikiriza nakubanga mpumulamuko wadde even to catch a breath. Amanya inze Shidik Smith. If it is your very first time to watch this show, please go ahead and share, like and comment. But if it's your second time, then just go ahead to subscribe, because we need more subscription onto our channel. So thank you so much for watching us wherever you're watching us from Uganda, Canada, Ontario, then Side Z, UAE, Dubai, everywhere, all parts of the country. Thank you so much for watching us. Markets zenjawulo Zaipla za Jesco Prime genda ko wansi mu Galilaya yamuka ko saidzeri mu Zainabu Aziza genda ko saidzeno mu Centenary Bank ekizimbe kyo bakita Centenary echa Mapera mulimba chaliba nga banya abatulaba ono dada abakola mu IT. Thank you so much. Nemo Ham Shopping Ground nekisawe kya Ham wakitabye kimu kireso obuzibu mbo musajja ekisaawe kimulemye okumala kati yakoze nga agenda ddira buno obutala buno obwa decoration nga abusibamu mu kisaawe ekiro nga akwata ayimusa drone nga bakuba ebifaananyi mbo nga abiteeka ku Twitter ne bannaye okuba omugagga si kyangu. Omugagga Hamu nkutumiddeko nkubuuzako salamu alaikum taata ogamba otya Hamu Kiggundu abalikaabya omusaayi ndibakaabya musaayi nange lwaki bagamba ese ekikulemye okumala nga ate shopping ground wagimala abantu bakola ogaba ne kulooni ekitegera makimu kisaayi tugeba n'ekisaayi tugenda kimala ate mujja kutya ekyo kisaayi kigenda kubeera one of the first world class stadiums zetulina no mu ggwanga lya Uganda, and I think balina nokikyusa ne bakijjako nakivubo nekituma Ham olaba Ham Kiggundu Sports oba Stadium ng'olwa kiri Nelson Mandela nekyo kituma Ham Kiggundu ng'olwa kino ekyo ekitende bakiyita batya Kamada ekisaawe ky'ekitende bakiyita batya St. Mary's okitegeere St. Mary's Stadium nekyo kituma oba Hajj Amis Kiggundu Stadium okitegeera makimu. But anyways, katwogereko ne mwana muwala manyidwa nga Sheebah Karungi, who put up a very very spacious performance ku lunaku olwo Friday wali nga Space akola concert ye esookera ddala omwaka guno ate nga ne badde ya mulundi gwakuna bukyanga atandika kuba nga ayimba naye nga Mugogo Cricket Oval yasookera ddala. Mujjukire muno there was a lot of controversy eri between the two nga bagamba Sheebah avudde nateeka ekivulu ku Spice Diana agamba bannange ekyo mukireke emizizo sibimanyi, because there is a lot of promoters abagala okulwana entalo mu industry zisusse. Kati promoter omu yagenda n'asasula Sheebah ayimbe ku big zone ku lunaku lwa Spice Diana okitegeera bunyo, but ekyenjawulo ekyaliwo muno Sheebah nga ye came out to support Spice Diana era twayogeddeko naye n'abako ebintu binyo byatugamba, and she put up one of the best epic performances of the night ku kivulu kya mwana muwala amanyiddwa nga Spice Diana. First of all, she came on stage unexpectedly. She performed 3 songs olwabaddeko n'oluyimba lw'olupya na is it ndikujoba najjukira something like that, oluyimba lupya nnyo sinalukwata bulunyo. Then another song yali performance ne mwana mulenzi amanyiddwa nga right now one of the trending male artist amanyiddwa nga Mudra the Viral, kayimba bakayita batyako ai. Then na performing still enyimba ze lumanyiddwa nga Baina Mosi na performing one of the best hit songs of 2022 olumanyiddwa nga Muwomya featuring King Sir. So many people were surprised okulaba ku Sheebah. She was dressed in black era nga yabadde anekane nga anyumye nga omulabawo. So netwogeramu konga naye nga ekimenyi muno fwano, we talk to each and every person wekikwatako oba ayina ensonga zitwetako kubanga tuzibatuusako. So twayogeddemu ko ne mwana muwala amanyiddwa nga Sheebah Karungi era ng'ono yadde atudde kumpi ne beautiful Fabiola nga yakava ne bane Fabiola teyagenze muhane munu wakava mu mikola teno girawo mu kivulu abantu bena ne omwaka guno gutuvuze speed Kim. Anyways, katwogereko ne mwana muwala Sheebah bwe tukoma tugenda kuba ate twogera ku birala bingi nnyo kabaka mwanga.
first prize, just like I was so happy for winning, just like I've always been happy for Juliana and Irene. I've always been a feminist. Oh baby, put me water, I go clean my face, yo. Me I like you, got nanny water, so clean and fresh. Okay. Because of time. Oyagala omukolo gw'enjawulo gubeere n'ebijjukizo mu nnyumba yo kankwanjulire Backing Montage Photo Studio fe bakafulu mu kkuba ebifaananyi n'okukola video. Olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala fe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi eri ebirooto byo ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Tusange bannankulabe ku bitaala ku Prime Tower Level 3 Room D04 okumanya ebisingawo tukubire ku nnamba zino noti 7 noti 2 1 noti 4 1 2 5
oba noti 755 3 731 oba noti 777 noti 23 nya noti 5. King Montage Photo Studio ffe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo.